Laye twakoma babwiseke ne Kampala CPS byo mwabikomya mu Sunday law abiding citizen. Waliwo omuntu eyateekawo embeera ey'obulimba. Mu wiiki eyo yali yanvuma n'ampemola nnyo. Kati bwe baamukuba ekyamulowozesa nti oba nze nkukubye oba nze ntumye abakukuba. Naye neerabira nti baavuma bangi. Kati bw'onaawayiriza Namere ng'ate si yenka gw'ovumye. Oyinza amaaso tuyinza okatuuza ku Namere ng'eyakuba mulala. Kubanga ovuma buli lunaku buli lunaku. Nakati akyavuma. So nagendayo. Nebamuuza bwe bamuuza n'embiddamu amalo abiding citizen. Era nali nakibuulira abantu nti bwe banampitira officially nja kugenda ojja kujja. So tewali mutawaana gwonna. Abannayuganda ffe tulina okukunga emirembe. Poliisi yo ejja kuwuliriza sayidi zonna era mwalabanga naffe tusaba nti bw'aba akozesawo by'omutimba batuleranga naffe tukiraba niba maama nammwe mugulewo nammwe mwemulungi nammwe mugulewo emisango era twakikola. Tutunuulire abagamba omwami oyo omukubamukuba omwami oyo abomba. Ani yakyogera? Bagamba n'omwami yabomba. Ani yakyogera? Ani? Gusa ayagala kuwaayiriza mulungi wange. Omulungi wange bamuwaayira. Ali mu Uganda. Omulungi wange bamuwaayira. Oba mwali bataliimu ensonga sikuba mwami. Omwami gy'ayagala gy'ayinza asobola okuba omuzaddeera. Ekyo ddembe kikama Uganda. Bonna omulungi wange teyakubamu. Teyaliko kubamukuba. Omulungi wange talina kikyamu kyonna kyakoze. Oba tewalaba bulungi. Omulungi wange talina kikyamu kyonna kyakoze. Saagala kumwogerako kubanga ojja kundeeta amalala, ondeeta ensonyi, nve ku by'omukolo, tandika okwemoola, kubanga gw'olesa ebyokwogera ku Papito. Papito ali atya? Papito oba Pepito? Pepito Pepi oba Papito? Papito omukulu. Papito omulungi ne Pepito omulungi. Yeeyagala nani buli bw'ati yenna ali so healthy. Abisanyusa nnyo. Papito is fine, Pepito is fine. Alhamdulillah. Embeera negenda kukoma ddi oba nti nno waliwo abantu abalina amaanyi abayisaamu abantu abalamazi because bw'oli w'amaanyi omuntu n'adyovumibwa nga eyali bwakatogo n'asibibwa. So how is this issue going to be handled? Nammwe mukimanyi. Abantu abamu mwabawa obululu ne babula. Oli akomawo kati ne yeenyoola nnyo naye nga naye akimanyi nti ndijo bantu yavaamu. Bannamere bano abawangadde nammwe n'ofiirwa ne tubeera naawe. Bizinesi yo ne bagiyinga. Kana ng'omuntu ayiwawo omubiri ku lwa bizinesi z'abantu oyo aba mukulembeze. Omuntu ayiwawo omubiri nti nedda omuntu oyo muleke ka stage naye akole. Omuntu oyo muleke kavaako naye yeeberere naye afune kaalya. Owobubuulo muleke, ono muleke. Mu kibuga essayini esooka eyo mukulembeze. Amaanyi gange mu by'ensawo si maanyi kubanga siri mpaka wa Paalamenti. Ne bwe naali agadde nnyo okusaka tetusaka ewasinga bawuliriza nnyo omubaka kuba ye abaalimu abantu. Baabe mumpe chance. Bannamasaka si temumpe chance. Soowuliriza kigambo ky'abafitina. Abantu balina fitina ku baana b'abannaabwe. Abantu bazadde abaana ne babalemererwa. Ne batandika okuwala n'abaana b'abantu bamuseyise. Aweredde omwana we n'afuuka looya ne yeerwanako n'afuuka senior presidential advisor n'abeera n'eddoboozi mu bantu n'akola TV ewaabwe. Omutima gwake gwatuuka okukola ne TV ewaffe gyemba kubanga Masaka City is number 1 priority. N'olwekyo mukwano awo we nakulira ni mwana wammwe mumpe chance tutambuze ekyo. Masaka City muli bakibuga mwetaaga omuntu ali vibrant. Mubeera munda bamikola Kampala ejja president nampita official. Si buli omuntu bamuyita, si buli flag bearer omulaba wamya. Bayita Namere kubanga alina eddoboozi. Kubanga Namere avaayo okwogerera ebiyambi eggwanga. Avaayo okugatta omutindo buli kintu kyayingiramu. N'olwekyo bannamasaka City empiki ya Justin Namere y'empiki entuufu gye mulina okuzannya ate mbe bazannya okumpata. Saagala kwerabira kubeebaza kuba bampagira. Abannuufu nabalwako nga bagamba nti nabo kaadi yaabwe bagiwenzi. Kaadi zonna nzaale ebibiina byonna bikaayanira. Ebibiina byonna bikaayanira. Kati mukyano
munonyaki olagaddeera wano ye naweebu abantu banonda mu kamyufu ne bagimba n'abalala mwenna nze nkutte kaadi zammwe nze maama w'ekibuga maama bikolwa sijja kussa mukono mu kuyiwa w'omubiri olw'abannamasaka ne bwembeera wano ne bwenazze wano nasoose kubuuza edikenzo kizito zaakugaaliwa obwewaffe Masaka nga mukudde mu nnyendo eva Masaka y'esooka bwe nabadde Kololo okwosejjo omukolo gwa muzeeyi n'abavubuka muzeeyi yatuuse n'okuyita bafulagbeera baayise bafulagbeera bamutya muzeeyi abayita nagenza okutuuka nga n'ekifaananyi kyabwe kiwedde nga ndi mu kubudaabuda Masaka kubanga mwaddemu abakyuse kubudaabuda abavudde mu nnimmi mukama bwendaba Masaka immediate obwongo bwange bugenda ku ekyo n'olwekyo mikwano mulina omukulembeze ali organic Masaka muli ku mutima muli ku musaayi Namereju Nyambe Obululu nange mbawo obweyamo sijja kubajuza sijja kubaswaza nja kuyiwawo mubiruma mmwe Masaka temangamba ddala tebibaluma mbimanyi nga mukimanyi mbimanyi n'olwekyo akalulu kakole nga kakoe tuli mu kalulu kazibu kubanga kalimu okukola kungi naye ekyoke kaseera buseera era abantu bamu Masaka sikimanyi bajja kuneesiga kaweereze ndi mwana waabwe ndi mukwano gwabwe ndi kyali bwabwe ate ndi mulwanyi waabwe anywerera ku mazima iwawo omubiri olwabo abanyigirizibwa n'abatalina ddoboozi weteese toosotya mu kalulu kano neteekateeka dda maama maze emyaka 4 n'ekitundu kumpi emyaka 5 okakalulu abantu bewaffe bagezi ab'e Masaka tomala gababuukira toyinza kujja kati n'otandika kubabuukira bukabwoga basate nga nyinyi ne baweteekateeka otya baba babuuza bulijjo oli si bangu bwebatuukamu olabanga abantu si bangu olwekyo baba basaana okubanga bakutegeerera ebbanga ddene ze bamanyi obunafu bwange babumanyi n'ebirungi ebindiko babimanyi naye ebirungi bye banjagalako bingi nnyo mu bunafu kati bagamba munnamere bwe tutava bonna bali munnamere nnyo bintu ki byasinga okubakola nawe byokakasa nti mbakoledde bagenda kumva okwogerera amazima okugamba nti nedda kino bwe kitimu kirina okubaawo otukoze bajeti y'enguudo ate mulonzeemu enguudo eziri mu bali obulungi ze mwagala okukola awo Namere ng'avaayo agamba nedda oluguudo lw'Emizaali mulwerabidde olw'Omukirinda mulubuuse kuba mwagala okukola ewali abali obulungi bagoba abantu katale nga Namere wuuyo banyigiriza la urban poor abeeyinza ku nguudo nga Namere wuuyo bagoba ab'ebirombe ng'ate bambi bafunaamu okulya nga ngamba nnema bannaayennema kati abantu bano mwagala balagewa mulinde pulezidenti lwalikola factories oba industry lwakiri tubafunira alternative survival basibira be basibidde obwerere nga Namere wuuyo abazimbi babakutte babaayo nti Namere yasooka okubuuza tabugamba nti abantu bano bazimbi busimbi baleke beeyita tomenya buyumba bw'abantu Namere ava mu comfort zone abantu bamwagalako nti ye ali wiringi okuyiwawo omubiri mu mbeera etali nnyangu mu mbeera ng'abalala waakiri basirika bavaamu embeera omutala akambika nsirika embireke kati awo ye Namere avaayo n'ayogerera oyo atalina lubuuzi bakinjagalira nnyo ne bw'osanga owenarem ne bw'osanga opposition abo banzitira nnyo poliisi bwe twanyigirizibwa mu kino Namere yasa kino bwe kyaliwo Namere ebirala byonna bakyayinza okubuusa amaaso naye ekyo bakiteeka top of the list era babeera mu kunsaba nakunzikiriza nti ne bw'otuuka nga mu palamenti unywereranga ku mazima ne ku biyamba abantu atwakoma abantu b'e Masaka tubakoledde TV yeri TV gyeri it's a regional channel abantu baffe bajagala nnyo Troma Nabona television abaana baabwe beewa emirimu era ecreatinze ba local celebrities eri namwe bwe mwaliyo mwakiraba abamu kati twafuka na mikwano gyabwe ba Christine ba Gerald gye bali bangi ate nekozesa abantu bonna ne bamwami batwala abaddipi bonna bali buli bakola bakyoyagalirako ekyaza abantu bonna bakanso muyisi babeerako ne babuulira ensi ebaagala
tesosola, it's a voice. Uganda kyekisinga okwetaaga ddoboozi. Eggwanga lino lirina ekizibu kya discipleship. Ekizibu ky'eggwanga lino si bya bufuzi. Ekizibu ky'eggwanga lino ani alambika eggwanga. Watulina abalina ebifo mu gavumenti nga babikozesa kuwemula. Tulina abalala babikozesa kutemola balala. Tulina abalala babikozesa kugamba kuteekawo mbeera mbi. Eggwanga lisinga kwetaaga ani alambika discipleship. Kati ffenna twetaaga okwongerako eddoboozi. Namere bw'aleeta TMTV neewa abantu b'e Masaka eddoboozi. Tuumu nabo ku televisioni aba agasse ku ddoboozi. Buli omu n'ayongera okuwulikika, buli omu n'ayongera okufuna platform waweerayo ebirungi. Mpozzi ku mukolo guno njagala okusiima enteekateeka. Ye enteekateeka esoose n'eraga nti abaakoze obukulu bali sirias ku kye balimu. Kyali tulumye nnyo nga tutuuse mu kifo ne tugamba nti omukolo gubasse creatives ne tusanga ebitakwatagana naye ekyamazima enteekateeka nnungi nnyo. Abantu bakumye emirembe, abayimbi bakumye obudde. Mubeera mugamba abayimbi tebakuuma budde naye bazze mu budde instead mu abalala mwamutakuuma. Abantu bakumye obudde. Ndabyewo obumu. Njagala okusaba abayimbi mukozese opportunity nga gavumenti ebawadde omwaganya platform. Kubanga bulijjo mubadde nga mugamba gavumenti yabeerabira, gavumenti tebawadde kimala, gavumenti tekoze kimala, beegayirira abayimbi. Eno platform yammwe mwenna nate wadde nga bagenda kulonkinga album ya nnyimba za President Museveni. Naye ate ndabye obwekasi bulimu n'abatali ba NRM. Weebali nnyo n'ab'ebibiina ebirala. So okusingira ddala nze kyenjagaliza abayimbi kati mugamba nze nganze. Nze kyembaagaliza ng'abayimbi kufuna mu mulimu gwabwe. Byonna bijja kubaawo. President Museveni musajja wa kisa n'okugabaagaba. Singa tutya ku makya nga President aliwo mukono. Kye mulina okukola ekiri sustainable. Mulimu guno kulaba okufunamu otya for long term. Where is the longevity? Where is the sustainable plan? Mikwano gyange abayimbi ne bwe mugenda okuyimbira bannabyabufuzi mubagambe palamenti eddako emalirize ekkatala lya copyright. Bano lye baatandikako mulonda abantu nga bannamere nze ndi looya copyright namusoma copyright law namusoma Professor Isaac Bakayana senior counsel yamusomesa n'ennyinnyonnyoka copyright law. Kati abayimbi nze omu ku bantu bamulina okuwagira ennyo mbangule ne yatta amaanyi bawonalebo Jamutolo abatambuzaako bawonalebo Nobert Mao nange mbeegatteko kuseti kya copyright law kibe mu kubo. Ate nammwe aba TV kibayamba, nammwe ba YouTuber, nammwe ba TikToker muli creative temwekotokera. Obwamu obwo bweddera ndaba obwamu obumu obusalawa temwekotokera abayimbi. Yagaliza munno teekawo akadaala, bwe bakuteerawo akadaala naawe teerawo obulala. Era Eddie Kenzo tumwebaza muganda wange twe Masaka City. Masaka City wano yeeridde empanga. Wano nze MP nze MP w'omukolo guno kubanga akukuliddemu wange wa mu Masaka City. N'olwekyo njagala okumwebaza obuteerabira. Bakuteereddewo akadaala naawe teerawo obulala. Ateereddewo banne akadaala yeebale. Tuli basanyufu tulaba basiniya baffe weebali. Nsaba abantu kintu kimu mwagale Uganda temwonoona ggwanga. Abantu mubalabyeko wano nga boonoona eggwanga ate ne baagala obwenkanya mu ggwanga lyeru. Olwekyo temwonoona ggwanga togikiriza mulala kuba tojja keera ku makyango batogamba abantu temulina kye musobola kuwuula ate gwe obaloope mu poliisi. Olwekyo baddiya toyonoona ggwanga kubanga naawe olyagala mu obwenkanya. I love you so much. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaala omwana wa Muteesa.